ate mbadde mmanyi nti mu bantu abammanyi gwe ommanyi bwe kiri nze siri wa kalibe eyo and it's not about ticket kiringa nze bw'okeera ku makya n'oŋŋamba maama Jona neetaaga obuyambi bwe wano kintuddemu ate era sisobola bwe ndaba nga abaho onyigirizibwa nja kuvaayo lwakuba nti we obasobola so njagala osazeemu statement nti ngenda kunoonya Namamana semamana saidi ng'ekwegezaamu okutta Frank abaho njagala osazeemu statement because from the beginning fine ekivulu namunoonyako jobless nampe namba naye era namunoonyanga ngenda ku meetinga Honorable Namere nali sinoonya ye wali oyagala Namere nga gwe olina okuyitiramu Namere naye engeri gy'atalina na connection ya Namere amunoonyeza ennaku 3 I regret so njagala osazeemu ebigambo byo nti nze president wa TikTok nze siri TikToker nze ndi public figure Mami Kaji myaka 15 so sina muntu gwenda kunoonya Olwekyo komenti nze mbwabaho mugati gujja kutuga okufanere okufanga kati nyinza kuba sina namba yo mukazi naye nze kyabadde abaho abaho nze ngenda kuvaako naye mbadde njala kusazaamu kino nti sisobola kati gwomanyi sisobola kuva ku Namere omwana eyatendekebwa omukulembeze omwana ayina CV omwana atafu ekifo kyalimu teyakifuna bisexually transmitted era eri side bwebe gamba nti erina connection epama mu State House gyesiiba mu contact tebandinoonyeza Namere so nze nganze Namere ju ate guno omwezi nga woogumanyi lubaale we waffe kati mulamu siri mu muudu bulimbwa yonna ndi ready ofaafaagana nayo siri mu muudu wabula nze ekindeese bave ku mukazi tebasobola muvumira nnaku 2 lwa ssente ze abantu basuubiza ne batatuukiriza mirundi emeka gye nakunoonyeza nompa ne ku ssente kati wali ompadde ku ssente z'abaho nga nvaayo ntandika kuvuma people are ungrateful kituufu enze wampita ne tumiitinga ku quality n'oleka byonna nompa ssente lwaki mbeera nkuddako n'enkuvuma ng'oli mukwano gwange olina n'ennamba yange ey'essimu kiki kye tuba tutatereezezza ku ssimu kituufu naye bavumidde omukazi almost 48 hours nga bwali omubbi bwali omufere nga bwe yamuteeka ku kya minisita yamuteekako asobola omujjako azina muzeeyi alinga amazzi mugambe Namamana yeewummuze saagala mwenna munyiza abali kweno pano nze sobola kunyiza oli kyali wange oli mukwano gwange n'ekibeera kiremye okubera n'ogamba abawo kyogamba yakoze statement nti amujja ku bwa minisita yazina muzeeyi yamuwa ekifo atusiriwalirako mugambe Namamana waya ba comment section babagamba temuwulira era nze abaho nzize wano si mukwano gwange seegomba n'ekyamunkubisa essimu nali nnoonyezaako Namere naye ekindeese kuyimirirawo nga advocate wa Namere kubanga kati ali busy kaba minister she's a minister she's an MP damu nayo point abaho umanyo kuvuma omuntu nga asirise she's an MP she's a diplomat by the way Namere she's a diplomat of course linda ko bad braka kanko message eno gintwalire kuba nkusinga emyaka ne Namere nyizo kuba musinga emyaka message eno njagala ogitwale eri Namere ngitwala paka wabaho wa Namere sinayogera naye sirina namba kanjogere nga tuli wano bagimumpeere Namere singa ebintu bino bibwawo n'okomekereza nga toyanukudde
ojja kuwangula oba n'okomekereza nga towadde Calvin Kayanja messenger we ebintu ebipostinga nga bwe yadda postinga chats zone generation ojja kuwangula naye okupostinga chats n'okwanukula kijja kukuba kuba olina ky'ofiirwa anti Frank omanyi lwaki anyway Frank Nammere kyonna ky'anaaba awulidde ky'ayagala akikole kubanga alina omumwa yeerwanira entalo. Naye nze ekibadde kindeese nga advocate w'abakyala saagala mukyala anyigiriza nnyo mukyala munno muvumemu akatini kola vidiyo emu ng'omuvuma muleke mugjeeko amaanyi. Amutaddeko amaanyi nnaku 2 nnaku 3. Kimala kyeyamuvumye kibadde kimala oba mufere oba mubbi mu taksizo gwewalabamu muleke ekyo kimala kubanga abantu tuvuma naye ne tukola ki ne bamala ne batujjako amaanyi. Okitegeera Frank amutaddeko amaanyi alinga abadde mujjawe oba abadde ayagala papito. Waliwo agambye abahohoze kati mpoze lwa nsonga Bad Black mukwano gwange ne wabaawo ekibawa nkubira ne mukubira kyali wange 100% nga bwakugambye so muwe ekitiibwa kye era muwa respect 2 nze sina lwaki mba mpalana na Nammere minister wa president Museveni naye nze ekyandeetedde okwogera ku Nammere okweyingiza mu buli nsonga zibona ranga ayingira bintu bya kadama kyankola bubi baze asoko byotoka nedda abaho Nammere banoonya munoonye ha kati fwe twakiraba banoonya munoonye jjukira anti abaho njagala okutereza ensonga zino Nammere ayina ekitongole ky'abakyala ayina ekitongole ky'abasingle mother ate mulwanyirizi wa ddembe. So Nammere we baamunoonya yayagala ayambe omwana oyo. Ofunye point Nammere teyabyeyingizaamu baanoonya munoonye ku ssimu ennaku 3. Kale n'olwekyo naye bw'ofuna obudde namamana omumpeera a special ku mannyoko. Nje mutwalire kuba ndikyaliwe ndi tiimu ye yaje tuusaayo mugambe ntya mugambe ntya n'erinnya mugambe namamana Mama Jona yangambye bwe ntuuka wano nkuwe special ku mannyoko nti ku mannyoko naffe ffenna abadde bavuma Nammere tulinga amazzi anti kati awo tutwaliddemu ffenna naawe gy'oli bebi wange kati gwe nkugjeeko jokiraza ndi ku side ya generation naye abawo bw'otudda kati nkugjeeko kati nze ozigjeeko nteeke yaani naani mpaba eni n'otwalirako kuba tuli bangi nze tewali kubanga mwenna muli bakwano bange oli mukwano gwange naani omulala Jobless Jobless mukwano gwange Dada Timo simumanyi ne munaera 10 Nammere asigala minister mwana gwe ate abamuwalana tetulina kye tulina ate mbadde nkimanya abaho nti omugagga tomuwalana abaana nno bali wano bagamba nti yegwe Semamana nanga abaho embwa za wano ziri mu kugamba mbu Semamana ndaba Semamana Timo ala nange abaho nja kukubirako later in the day. Mama Jona okedde otuweri abaana laki bali tukola imagine bwe mwenna Basemamana bannamamana abaana mbagadde bano bakwata mangu kale mudduse erinnya bali tuvuma nze ne Timo Semamana abaho I'm dying abaho nze nja kukubirako later
kale ndiya wange nkwagala nnyo era olutalo terutwawula tusigala tuli ba mukwano saidi zaawukali owulidde abaho otuwadde erinnya bali kuwanga abawadde ebbatize mama n'abaho olese otubatiza ffe bakyaliivo katugenda kijjako tutya naye byana byakuno abaana mu komenti banzita kaŋŋende ddeesi musiibe bulungi kati ŋŋendedde kale mama Jona byebyo gamba Jeniwo asiizinge naye ngenda kumunoonya kusiina namba tebyetaaga kubanga ate ekirungi ate nammere nanga nsanyusizza butayogera naku zino abadde ayitira mu gundi mu Calvin Kayanja naye yetanaba kwogera kati ne Calvin Kayanja naye abadde alina byayogera akomaawo kuba jene ekyasinga omutabula Calvin Kayanja byaposting byako chatting ebyo ebyamutabula kati ne Calvin yandirekedde awo walekerawo oli ajja bivaako naye kubanga era nammera asigala minisita nammera asigala ina red passport bingi amazima geetaago bingi naye kankubulire ma Akiki nze bino byonna ebiriwo kati njogera amazima ng'omulokole bino byonna ebiriwo nze abaho ne ttiimu yange twali tubisuubira ate nga twagala bibeerewo kwanza nali nkuba generation ne nammere olw'okuyamba oli Kadaama twali tulina pointi yaffe nze ne ttiimu yange era kati kino ekigo tuli happy era tusanyuse era twawangudde awo tubadde tubaagala ate batuuseewo so nate gatuuseewo tetuganye Jeni abantu abadde bamulabira mu kifaananyi ekirala ate yalaze ekifaananyi ekirala abantu kibadde tebamusuubiramu ng'owemulawo yevumye muno paka mu byenda ate abadde munnebamanyi ate bagambye nti nenammere naye omutuukirivu gwe byayogera tobiraba naye byonna byebimu bona byebimu era onalebo Nammere nkwegayiridde bulijjo oyogera naye kuluno sirika ebintu ebimu talina byetaba mu bano babloga balina bajja mutomeza singa yayamba Benita nga tazze na mu kamera ne biggwera eyo singa na bino tabiriimu era si yanoonya Benita mbalamusizza nnyo kale nyabo nze kanjogereyo katono neebake Akiki kanjogere katono neebake obudde bugezi oli soba oba obwongo bwano byedda enkyankeera sobola kunywa naye ng'obudde bukedde gwagamba enkyokeera nze bwe nti wenneebaka bwe budde bwange Akiki kankugambeyo akantu kamutudde mu mazima naye bambi omunamwe generation ebamuvumye nnyo abaana banammere bano abaana b'okukitimba balina saidi tebalina saidi anti kyenkugamba kati singa generation naye teyazzeemu nnyo n'okola episode 4 naye oteekayo Nammere balaga vidiyo ng'ali buduuda abuuza abasawo amadagala galiwa abuuza abeekabaali fayiro zaddawa neddeshi live eno nkwegayidde gisavinge kubanga ngenda kujjukiza abantu bangi ebintu I know something is gonna come up deshi tereka video gundi eno kubanga olidde kitandise mu parliament deshi live eno gitereke ne mu parliament babutuusizaayo kitandise mu parliament deshi live eno gitereke ajja kuwangula abeere biza kule because bali babuuza be bakwata bali ludda buli omu jadda buli omu kati agenda mwana gwe esoko lindeko nyabo lindako nze nina district gyendimu bakwatayo abantu kino kankyogere ekiro twabadde awantu ne bagamba abantu balamu be yaleka akutte eno bali eno balya butaala n'abooli bababuuziza ebibuuzo juke kati beeyawulamu buli omu agenda wuwe bano oluvaayo nga bali bavaayo mu makomera oda abaavu deshekumuma gundi eno tulabiddemu bino zomanyi lwaki njagala nnyo omuntu wagamba nti omuntu ali bwati ne bwati towegwira nnyo kiweemu obudde omwetegereze nze kaneebake olutalo lulabika lwolwawedde
Ekya parliament kye kiddako gwerinda. Ebya parliament kasita babeera eri mu nju zaabwe munda tebitukwatako. N'ebi n'ebyadde byako. Byabadde ebizibu. Bw'oba olina ebyama bya munno. Ebyo ebya parliament abeekube kuba beekubira eri munda mu house zaabwe. Akiki mu parliament zaaroko government ffe tetulinaako share. N'ebi n'ebya wano buli omu asiisinge nga Namere bwe yasirise n'oli Jenny asirike. Jenny yakozeeyo live emu ayinza obutamuddako lwa nsonga abaana badde bavumye ennyo Jenny nga bamuyita Namika bamuyita biki naye yeenunudde live yejjo yeenunudde oba mu bubi oba mu bulungi yeenunudde yakivuddemu ayinza obutamuddako yeenunudde naye era oli asigala minisita ke kabuuzo yamugambye mbw atambuza akasawo kamu katuulire ono Prince owanyi Prince kigasa ky'okubeera minisita nga tolina magezi. Kyogereko omubole waabe waliyo minisita genda kukwejanga oba tetwamujja ku CPS naye gwe Skysoja okimanyi nti bonna aba MP bonna essimu bazikyusa abamu tebakyusa Namere yekka olumala okuyita gwakubulookinga totawana ne ku kikomera embwa ze zikugoba Namere yekka yabikola ebyo Namere badadda be bamukoze bino ng'alayira naye bona yabagoba bona yabagoba n'okubanyaga n'abanyaga badadda n'abanyagala okubafunye Sean abuukabuuka ali jampe tena kyasa tukola bana boogera bali ku ground ate banamawulire ate gwe boogerako gwe muwulira nti minisita kubakawo obwa minisita mwezi gumu leka bano boogere kuba be babadde naye bebadde bamupromoting tusinga n'okubeera ne president tusinga n'okubeera ne president the president mbeera naye omumwezi emirundi 3 kwegamba bunaku obeera naye ani yamulonda ani yalonda Namere generation yamulonda yamukubira ekikono yampangira ate akalulu yakabba baleese obujulizi nga babba akalulu e Masaka n'abalondesa bennyini nga ani yatwala erinnya lye mu kabineti nti alondebwe mu kabineti balina abantu be basaba nga baagala kuba minisita abatu president yasaba kale olwokuba Namere mufere abantu yali abasuubiza bingi nga ne bamuterayo omukono president ne bamulaga nti ono oba president nyini yabaalaba n'agamba mweno party Masaka kanteekeyo ono basobola abantu abangi okumugamba ne bamugamba nti ono yasinga gwe oba tuleetere Masaka n'asalawo olw'amaanyi g'abantu generation yatwala erinnya lye mu kabineti ye generation eri era ayitasa kugenda ku kabineti yali tayagala aba oyogera amazima nze okuteeka erya Namere nze male nga nange ze nesooka okweyagala nange ninteekako eryange ate okuwa obwa minisita olina okuba ngaoli nze nsooka okweyagaliza anti okuwa obwa minisita olina okuba ngaoli MP mu parliament oba nga olina omulimu omulala mu gavumenti kibuuzeeko omulala yes tebakuwa obwa minisita nga tolina mulimu mu gavumenti kibuuzeeko omulala akikubuulire oba kale yandimuwadde obwambasada generation abafuna sente nyingi bwambasada yali tabisobola naawe ye yali tanoonya mulimu mu Uganda obwambasada ngaawagazaki obwambasada ngaawagazaki generation mukazi muganda tuli wano tukyali tiimu gundi enkya bajja kuddingana bamukwakatiringanze tosa kuba bwala generation simuvaako nze ku generation sivaako Namere tatwesivaako nono kayogere sivaako bajja kuddingana babadde bamukuba ate bebaddingana bebamanyi era sigala tuli team generation ate faani afutiisa bangi ate faabogera tuli ku ground kale oba twogera byansuma tubatukwate kwetuli ono yali munamba gwe Sky gwe twakola contract na Namere nti ojja mukolera bwakugoba akusasule contract yo ebyaffe si bya contract yali yakiyambi bwebityo nze sikolera muntu tewali muntu alina kunfuka muntu bamukolera lwayagala bonna benkolera nsobola nze sirina tiimu ndi tiimu gundi just nina omugagga wange omu yekansa nakunyaga tiyakuwadde kikumi ate nakugoba si yekka ne badada bonna yabanyaga so ono yekka ne badada bw'aba awakana agenda ku TikTok yange alabe mukulayira mu parliament nze naliwo nawe agenda kuwulya obudaala wayambuka madaala
Yes. Naye nga nali ngenze n'abaka naye nga nze nyamubeere nzira kukwata video zonna. Ajja kujjukira Namere kwali kunakuuli. Sagala nzijukira sagala nzijukira. Ageza nanzijukira. Ajja kujjukira nda wakuba olutalo. Ngeza ne musanga nzijukira. Ajja kujjukira. Ngeza ne musanga nzijukira. Toti agenda kujjukira. Gwe kimanye yasuubiza Abitex nga amujja mukomera milioni 10. Ye kimanye. Gwa mujja mukomera no siswa milioni 10. Ono ne Abitex mukomera ku CPS nga Profe gagala musuzaayo. Bali bagala musuzaayo. Yayingira nayo. Ne tulwana ne tukuba buli simu. Gwe ngobuuza bingi. Tobigoberera. Kati gwo biresi. Nenda kujjako tunyumye ne bana babimanyi. Ate ne mutabifulumya anti yayingidde komera. Nenda kujjako tunyumye n'ababimanyi. Bonzijirako kuki? Ati ye moderator. Byenyumye tobimanyi sirika mbimbi maleyo. Yogero boyogere. Ati tebaba sasula ate kwa mujja mukomera emilioni 10 atazikuwa. Andi nze ni media personnel wa Abitex kati nze ne batasasula mukama wange abansasula. Asta Abitex yakusasula. Olera giki bwasudia. Abitex yakusasula. Mufere. Na Abitex naye mufere. Gwe. Ate gwe ki? Oli bonso. Ogera bingi. Nine dembe lyogera wane wadde. Omuntu kudde kwogera. Kale yogera. Omwana agambye furu figa abyogera ne mumuvuma Asinga kutya furu figa mu Uganda. Asinga kutya furu figa. Nje sakimanya gwe Deshi wama wakimanya ko nti bamusiba. Deshi yakimanya. Nange nali kimanyi bamusiba ebyaddala nali kimanyi. Abawo nomanya notayogera. Abawo siri. Atanga ajogera nze mbede ne parana ne Namere na mwana no gamba kukolera abantu. Ne minister siwa ku live naye. Deshi. Minister tugenda mujjako. Bamwadde ekibaluwa. Ngenda mujjako nze ne Jenny. Mugenda mujjako kuwa minister Ngenda ko samanyi ganga gampebwa president. Bakugambe yiwe ekikopo ky'obuwunga mu Lake Victoria. Ngenda ko samanyi gampebwa president. Atulinde. Naye Namere baba ayagala abantu abamulwanira abaddala. Ate senta zwa Mama Jona. Kuba Mama Jona amukuyidde ekikopo. Agenda kugenda mu show ya Mama Jona yebi. Mama Jona ina show nga 12 September. Agenda mu wagiti. Nange ngenda kugula ko ticket Mama Jona bana. Kunaguru wali kusikayo hotel naguru. Press conference ya Mama Jona Deshi nkuyise yanga 24 ku Monday. Ate kusande Mama Jona agenda kubira Pastor Bugembe mujje tubereyo. Muchachi. Ku church wa Pastor Bugembe Mama Jona nga wabujulizi olwebine pya edunji. Liwonye alabuka awonye. Linya lyawonye ebina lyawonye bulungi. Yabadde dirwadde. Ku Monday press conference. Wali tomuulira. Abagala okulaba kushiba abagala okulaba Christina Mpera bonna mugenda kubala press conference ya Mama Jona. Nice guy jagala nyonyo omukyala Christina. Kine kyali kina amabeera manene mukigasara. Alijja ku Monday kigenda kubeera ali ku skies ku press conference ya Bad Black. Siri Kampala. Kati ngenda kisabe namba njikuri. Jintere ku WhatsApp. Ngenda kisabe namba njikuri. Ati bobo ya mugende ku Momope mugule ticket za Mama Jona. Zigwa Ruomi. Tino muwagira. Show ya Mama Jona gamba no more fears, no more tears. Tewachali kutya tewachali kaba abakyala ne Alet jali. BBL. Mukyala wange Alet yakoze BBL naye yakoze ya clitoris. Timu ngewezi. Yakoze BBL ya clitoris. Kutie mwala antikati yesinga mu Uganda. Eriko. Echo. Abantu bagamba ndi mufere sente zonchafu nze nina ne sente. Ate nazifuna ddi. Bade sikimanyi konti nina sente. Kumya wano genze
mu comment bakiyita peace camp kangenze mu comment kirina ebimu kati abawo osoma comment zaki bantu bako nkibulokinze n'okibuloki nga kiri kunvuma kati kinvumira moderator wane wa Deshi oblokinze ku page yange saagala kidemu kindabe Deshi gana kuletera akalango wano ba comment okumala dembe ngenda kuletera akalango wano Deshi ku page yo Oleta kalango kaki ogenda kubolanga tuyina company empya ya toilet paper eri mu kibuga Lero gye nabalayo gye mwakoledde gundi lonchi ewa gundi era emisana leero ngenda kukubirako ombuulire sente zonookolera omwezi tofaayo nja kukolera sente ntono nnyo sijja basiira Deshi wafunye breakfast sijja kubasiira breakfast ey'eggulo olanga sente nga bazigjeewa eno gyendi oli kufaamu oli kufaamu olina amata andi gundi neno mukalamu jadi kukola not all about arguing ochegera siri it depends kati ono gundi yali akolya government ono Dr. Gundi yani ono gwebagano olw'okubeera ne 2 passports manyi okubeera 2 nationalities yali akolera government ng'akola biki yali akulira eyo university ya government ya Allah abaho zine emboozi siza street zaki era wano tuli ku street otusanze nga tutesa gambye nti mbadde njagala ku clarifying ekyo ekintu kyembadde njagala ku clarifying period emboozi siza kati tuwe abantu babiri nga bagenda nga badde tebali mu government Joyce Sebugwawo omukozi wa government okuva ddala Balamu era naye yali mukozi wa government omu obwa minisita obwasooka leeta omulala PRU kigundi kitongole kya government kiri registered kya government mbwe kya government kiri registered under government kya government Mawu mukozi wa government Mawu wagenda okuzaalibwa n'ekitawo okuzaalibwa ng'akola mu government yani yasooka kuzaaba Obote n'Amini kati ali mu ya Museveni abaho akiki yasooka government zani anji ezo Obote n'Amini Mawo majidiwe yamala university nansana atenze nali nsoma naye nali senbaza kugambye Mawo majidiwe yamala Makerere university akiki bamutumye linnya ki nansana yamala university ku mulembe gwa Gundi